Kufairo nga ya bufuzi kino kyenjogera banjulira munnaye wenkozesa ekiwokondolo ekyate saafuna bulwadde obwo Katonda yankuba bulwadde bulala nnyo nja bukubulya nga tumaliriza kati ekikolondolwa wakiteekamu amazzi mu buugi nakinywerawo plain kabata ku myaka zino saalisuze mu kasingo olumu ak'emitwalo 10 tugenda mu maaso naye maama emboozi awo ku kikolondolwa nga abalaba alimba Kabaata bagamba nti alimba bannange tetwaliyo mukomera bw'oba totuukangako mu mbeera ya busibe oba totuukangako mu mbeera mbi era buli omu asobola okugamba kyayagala Peterson yakulimba Peterson naye abantu abamumanyi obuuzanga bamukatanga ewandegeya gwe n'ofuna budde buno ogenda n'onkola research ekatanga bane abalaba osobola okunywa ekikolondolwa kya munno olw'embeera gwe ali awo osobola okinywa emboozi eno yaddala oba just omyayi atulimba kati Kabaata njagala ogaane byayogera nga baali bakusibyeko togaana abe musibeko buno bufunga teyali kafayiro kakubba nkoko simanyi amye mwana fiizi nga yali ku fayiro emuvugisa faamu gyetuwogerako ng'ali ku fayiro ya gavumenti kale kati ebizibu bingi byenafunira mu kkomera Kabaata bwe nali mu kkomera omwo baali bandeetanga okukola research gavumenti ekuleeta ku ground okimanyi Kabaata waliwo omusirikale eyampisa obubi nsobola okwogerako erinnya lye limu lyali nga ku uniform gayo yampisa bwe bamuyita afanda olomodin yampisa bubi omusajja oyo yankola ekibi kyendifa seerabidde ku bulamu bwange yakusiyaga teyansiyaga musajja oyo yanzita obufulaano yakutta amaka tokyazina asobola kwogera kigambo ekyo nga Ssaabasajja kwali atulekemu naye mazaalibwa ge gaawedde twaffe tuwa family mwe tuva ekitiibwa musajja oyo yampisa bubi yakkuba obulima awa amaka yagatta atya yankuba obufulaano omukulu oyo mwali mukomera lyawo baali bandeetanga bino ne bakujja mu prison ne bakuleeta okukola research balabe oba kituufu oyina emmundu bino batutwala ekireko eyo ne batukuba ebimu ntyo byogera kubanga fayiro yange tenaggwa kitegedde Kabaata omusajja yakkuba n'akutta amaka omusajja oyo olumudingi yampisa bubi kati ekitegeeza tolinayo mwana yenna kubanga tokyayima ani nayo kawala kange kewakomako gye kali kawala kange era kalina gye kali eyo gye kawangalira munnaye Mukama n'ansaasira omulamuzi n'ampa bbeiro nenzira mu nsi wano n'entandika obulamu kyova mu kalulu kano ketuvaamu kano senyigira nnyo mu bibiina bya bufuzi nagamba kaŋŋende kati ku ntebe enkulu osanga naafuna chance okuyisaawo ensonga ezituluma fe ababoneddeko mu by'obufuzi kati byonna wabikola mu komedi okutta risiiti z'ennyumba biki si komedi Kabaata si komedi ebintu babiteekamu muzanyo oba nene emboozi gyotunyumiza katemba oba nene emboozi gyotunyumiza content Kabaata nze nkolaako research osobola okwefiirizaayo obudde n'oyita ekatanga sikyabeera mu katanga ngendayo bugenzi kuba bye nali ninayo byonna nabitunda sirina kye nnina nabitunda okuva mu kkomera nenzira ku nsi kuno kwenda essaawa zino naye ebizibu bye nnina bingi ebintuddemu ng'omuntu obulamu si bulamu ng'omuntu
n'enfuna yennyini si nnungi ng'omuntu kuba tutuuka akaseera n'olya ng'olina ekintu ekikuli wano ogamba kamale gakyogera abanvuma banvume abansekerera baseke kitegedde munnaayi ate tulina bakyali baffe abasinga ye tayagala akulabe ng'okyusa obulamu noono omwana voice changer namunyumiza ku mboozi yange n'omusajja wamuyita Mugaya Faizo bebamu ku bantu abaneeyimirira okuva mu prison kati Kabaata obulamu bunkalubyeko mu nsonga nnyingi nina bwenkolera n'akalimu kenkola akatonotono naye akasente nfuna katono ngate n'obuvunaanyizibwa nina bungi. Kabaata wenkolera afuna emitwalo 30 omwezi. Emitwalo 30 galiko rent, galiko okulya, galiko fees, galiko obulamu okujjanjaba obulamu. Ebyaddala bw'ogattagatta ziba tezimala. Bwe tudda muga nti kati tukole waka wa internet nga bw'obadde okuba ebina Uganda abantu tebakyabiraba. Abantu tebakyalaba ebina Uganda. Abantu bakyalaba firimu zaffe ezo nga tuzikola n'oziteeka ku YouTube ne bagaana oziraba. Kati saawa zino ndi mugattabula mu kyova olaba nsaba ngendekebwa akakandi. Osanga bwana asabirako obulamu buyinza okukyuka. Kuba bo be bamu kubatuula kumpi n'omukono gwa Katonda. Nze simanyi wa Katonda namukola ki oba Katonda namusobya ki kuba ebintu biyintabuseeko ebyaddala. Nga ne wobuulira kyali wagamba Peterson mwatutamya katemba lwaki temuva mu katemba. N'abantu abamu abaatuviirako obulamu bwaffe okufa ne bw'omukubira essimu yagiteekamu akanyonyi. Abantu abamu abaatuviirako obulamu bwaffe okufa ne bw'omukubira bw'okyusa n'okubira ku ssimu endala n'awulira eddoboozi lyo takuzzaako omukono. Bw'oba oyagala kumanya bulungi obuuzaako gaali bamuyita Bagonza Thomas. Oyo y'omu kubambiirirawo mu kuva mu kkomera. Y'omu ko yatutega abantu abaatuviirako okubonaabona. Obuuzanga Adi Kazibwe Bashiri Mbaziira. Omumanyi? Yali MT waffe. Bwe yatuuka n'atwerabira n'atuggyako engalo. Musajja gwe twali tufunyaawo yali atubeererawo mu bulamu nga neobeera mu prison at least agattagatta yali Segirinyi naye waayitawo Mbale ne bamukuba mu prison. Waayitawo Mbale n'atufaako kuba ye yatubeerirangawo ng'alina gy'akuba oluseke Sweden eyo mu Bagulix ng'oba oli awo ne lukugattira obulamu. Kati kyosinze Kabaata yo number travel number yange ogimanyi. So kali kiki ekisinza okukaluubiriza kubanga ogambye ofunayo emitwalo 3 olina omwana omu. Kabaata emitwalo 3 tegamala nganze omuntu. Olina omukazi epozi tokyayima. Sina mukazi naye nina omwana nina ab'eŋŋanda nina maama wange gyali mukyalo embeera naye si nnungi okitegedde. Kati ngattabulamu mbadde njagala omulimu gwe nnyinza ofuna nentetenkanyizaako obulamu ogwasigala mu Uganda gwasigala omulimu gwa booda. Bw'obeera n'akapiki kaako osobola otetenkanya n'osasula kolenti n'olabirirako abantu bo naye munnaayi embeera egaanyi ogamba kansole mu kabokisi ensonda oba oli awo n'ofuna ekizibu oba oli awo essimu neeva mu kyalo omwana wange sinnalya. Niweebuuza kyozzaako nga tokiraba kuba nze maama wange buli kaseera ankubira essimu n'olwaleero ankubidde n'agamba taata oli ku kibuga eyo naffe twasiibye enjala lwaki tompeerezaayo emitwalo 2 n'engula y'akawunga. Maama wali mu kyalo ate asiiba enjala ng'ali mu kyalo. Omanyi enjala eri mu kyalo eyo alima kati omusana muyitirivu. Era omusana gubadde mungi mu kyalo. Omusana muyitirivu ebugerera eri olaba n'enkuba gulangulaba omukyalo. Omusana gubadde mungi kituufu. Kati ndagendako wakakandi eyo mwana nga waakolera abalala tomanya nanga ayinza okunkolerayo ekyamagero.
oyagala genda wakakande ngendeyokko nagezaako dda omunoonya naye baaba si mwangu kufuna wa protocol naye ofuna omuntu amulimu asobola okutuusa. Lwaki onoonyeza kakande? Abasamize tebaliiyo. Abasamize sibalinaako connection. Abasamize mbalaba wano naye sibalinaako connection. Kabaata sirina connection. Kati abalokole bolinako connection. Ati era ne kakande naye wala namukoledde bukolezi video. Ngende yansabireko ndabe. Sula mukazigo kakano ka mitwalo 10. N'ennyumba y'emitwalo 10 eri mu kitundu kye. Ndi nabweru bayitawo maduuka g'Abanyankole. Singa olwo ddabo lwo. Singo dabo ndisobola. Singa erimu n'entebe. Entebe enkoowu. Atulabe. Entebe ino nkoowu kabaata olowooza. Entebe yakakati entebe enkoowu. Musira. Nkulage kasasira ali mu ntebe. Entebe ogiraba? Lumu ogiraba? Omuntu omukulu osula mu nnyumba ng'eringa embwa we zisula. Kabaata. Kyennamu eky'obugagga ekisimu ekyusizaawa kamera kulage bulungi. Badde njakula. Kyennamu eky'obugagga yino monitor. Laptop ze ziri ezaggwako ogirabye laptop. Eyo? Laptop yino. Ze ziri MacBook ezaggwako. Tekyalina makulu ne wogitwala e Kampala bakubamu emitwalo 8. Ekyakola eyo. Ekola ne ya 2011 tekyagendako OS mpya. Soko ze wali kameza tulabe. Akameza sijina mmeza. Wano na computer eno penti ko 2. Odirabye eno monitor kano kalawuta ke ya tero. Kitegedde musira. Gama kameza akaliko monitor kanabe enkondo yako. Okalabi. Obulabi obulamu. Kati bino tubyogera tubigamba bakyali baffe tebagala tukyuse bulamu bawoza kimpita sona ero diro katu simena kufanya bannange ntunoze mu kisenge. Check babadi message njirabye babadi message eno yani yange yono soko tukolere tuwa tulabe kabata sirina kisenge osulawa ati usingo lumu ebamwe ekisenge singo lumu kye kisenge lye diro owali dining abagenyi batuukira jene simu ekyukiza wakka babadi ne yanziza ne yanzige kati simena Uganda wange kati osula kuki naki musajja ono just abadde ayitawo buyisi abeerawo nnyo wano kweno live kabantu labo zino ngoye z'abasajja zirabye sula wano owebulidibwo ndi ku box kwensula sebo ekitanda kibayita box okirabye kitanda nga kyadda nakyo kitanda kyadda embeera buli kimu kyaggwawo kabaata toyina neeti sirina neeti ensiri tezikuluma kati ate okyali ku nsiri nina ekiku olumu tulabe ku biku sobola bbira basaawa zino binninda ngwewo nina ebintu ekiku kikuluma ensiri ekuluma omanyira yivena abantu balaba nnyo ebivulu balaba nnyo obuwala obuzayira bibi tebalabanga ku biku tulage ku kikwawo ekiku nakiraba kitunoonyeze jamu engoli wefuli eyeebase tegesimu saa zino tebisobola kulabika binnindangwe mu kibiri wali olumu ebiku
oba mwesibi bannange ono si Katemba kubanga teri muntu ayandyagadde kulaga mbeera bweti mwasula nga Katemba. yes Ono byatulaga wano bwe bulamu bwa ddala bwalimu ate saamutegese nti ngenda kuba naye leero saamutegese nti ngenda kuba naye leero mbadde mu mboozi zange ne mulaba era nnyo wano live yange naagiraba ye mulaba nnyo mu comment wano mbeerawo nalabye ka video ke ne muyita agituwayeemuko so simutegeke Kabata nali ninawo ebintu nali nakolakola obuntu bwange awo kuba nali nina bikyalite byange ebyenkwasaganya bwe byabazunguzungu nenfunayo kakasente naye ebintu byagenda byonna mu kireki lwa byabufuzi. Kabata gambye nali ku fayiro yakutta mu 7 fayiro yo baaba n'engeri gye wagiwonamu Mukama yali mulungi. Fayiro nakati ekyaliyo naye bampa beyiro nenzirayoko mu kooti. Mukama nangamba ndoza genda otandi obone n'ensi. Kati gwe wali wekako eyo fayiro? Naliko ne gayo omulala yakyaliyo. Sisobola nakuddayo genda mulambula bwe baneefuulira ku prison nangamba sebo olabise ddawo. Jobani kati omwana wali muddawa? Omwana alina gyali eyo waliwo omuntu amunyambirako. Tisobola beera na muwala wange wano mwene embeera. Kituufu. Embeera nedda. Mbeera mbi. Kati tubeerawo bwe tutyo n'otambuza obulamu buli lw'obulya ku kyaliwaga Peterson mwatutamya Katemba. Kyova omulimu gwa Katemba mulimu mubi. Nze kyoba namuvaamu saagala. Era ngenda guvaamu. Sooka ube ng'ayingira ennyumba. Ndi mu nnyumba. Kati leero otuwe view ya luumu yonna. Mbadde njala kukyusa wano ku kamera nsobole okulaba naye kamera tennemye okukyusa. Ojja kuyiga. Eve mu selfie. Fill me in. Shami, how are you doing, Shami? Kabata bakikola batya? Ngenda ba mu setting gye kali. Anti wano kati bwendeetera sibutegeera. Ndeetera voice. Badde njala kulaga. Kati engeri gyendi wano ku live simanyi eyiye ebirabe etya naye. Bwembeera mu selfie tebirabika bulungi, selfie oba tolaba. Wandikyusiza kamera nina kirina bannange. Nkwesonyiye Shami kankuleke. Kyesimu olege. Kati oli ku mulyango? Wano ndi ku mulyango gw'abasajja. Ino lumbu y'omusajja. Wano waaliwo TV. Ngenda okuva mu bivulu nga bagibbye. Wakati bakamenya. So koddeyo ku mulyango. Tuwe view. Simanyo tandikirawo kamera weri gitambuze yeetooloole ekome waawo. Mpola todduka nnyo. Kati. Ogirabye nsula ng'embwa. Boogera osulaawo. Nsula wano. Bayitawo na bweru maduuka g'abanyankole Kabaata. Toyogerawo. Sikweka bulamu siri mubbi. Sokoddeeri. Ddayo ku mulyango. Siri mubbi. Kati kamera bino bidomola. Tambuza nkagenda. Eyo ntebe yo kwotera okukolera live. Eno ntebe yange. Kiri kitanda osula wali. Ngwali nsula wali baafu eri mu ngoye zange. Eno ntebe y'abagenyi. Ate yakowadda. Ngankadde nayo nzibu. Kahatambula. Kati wano. Dinisa. Ero Dinisa, wano kati. Tambula weetoolole, ero Dinisa ndirabye. Awo oli ki? Guno gwe mulyango. Omulyango guyingira agenda. Weetoolole. Wano. Eno wa neighbor. Kati neighbor takuwulira. Ati siri mubbi. Mpoye kati. Neighbor mwali. Gyali wali yasula yakolerayo mu maaso. Takuwulira mu ndeeyo gyali.
Ampulira. Essigiri eriwa. Sifumba ndi ku chapati na bijanjalo. Chapati bijanjalo lolidde obulungi oli akatogo. Bannange. Naye embeera yaliko ennungi egenda. Pulezidenti wammwe embeera mwali mumulaba. Saamutegese just abadde ayitawo buyisi ne muyita gye tunyumyemu. Manye ebiseera ebisinga ngamba abantu batambuze kamera. Ebiseera ebisinga mulabe omuntu embeera mwali. Bwe kiba kikutteko kikwateko. Naye sajja nga ali bubi. Ojjukira nti wansangako mujjaamu wali ku gundi mu Lubigi. Nali nzira wano ssebo. Nenkuwa ku ssente. Nompa ku ssente. Nali najja nva okkuba oluseke nga lugaanyi ndaba ate wompisa mu bizibu. Olabye omukisa. Oluseke lwali lulalidde we nakusangira. Lwali lugaanyi kyokka nina owa booda. Ne mugaa tugende tumale gagenda. Nojjo kati siba kusanga wali ogenda musasuza kyo wa booda. Nali ngenda mu olwasa lwe nali nina mugambo waayo embeera bwezze. Nenkwokya sebo nina omutima omugabi. Kabato oli wange wadda. Era ku bintu by'okoledde wano abantu olaba wakolera musajja wange gundi nankani kaberenge. Kati obuzibu buli ki? Obuzibu bwange Kabaata bwakunoonya ku muntu asobola kunnyamba nenfuna omulimu ogulimuko ku makulu. Wenfuna akapikipiki Kabaata nja faafagana ne booda. Katogala kudda mu kuvuga booda. Ate nkole ki? Sisobola genda ku ddungu nti eddungu ndisobola. Inipoti w'eddungu mujjewa. Onoonya booda ya sente mmeka? Simanyi bei ya pikipiki mbadde njafuna kawuju buno batabba. Kawuju kammeka akapya? Awuju simanyi bulungi. Awuju tekalinga miliyoni 5. Nadde njala kuyingira eya looni ne ngamba ate looni we naagattako ebizibu bye nnina. Nyinza obutamalaako nayo. Kakati awo kati nkole ki mu nsi muno. Kabaata obulamu bunnemeredde. Bwe kinagaana obulamu engatta omwezi guno obulamu ne bugaana okubaako kye bukyukamu. Ngenda kwennyula bwennyuzi nveewo kuba mba sirina mugaso mu nsi. Kati oyagala kwetta? Ate kati nkole ki mu nsi? Bifirimu bye twakolanga abantu baagaana obbiraba. Abantu baagaana obbiraba. Ebina Uganda abantu babikoowa n'okikola n'okiteeka ku YouTube kirabwa abantu abo. Ofuna emitwalo 3 ate okwateko ssente simanyi ogenda mu kukola production abantu bagaana obbiraba. Komedi yennyini gwe kennyini ogedde wano ogenda ku stage osesa abantu te abantu batukoowakuuwa dda. Abantu batukoowakuuwa dda ogenda ku stage ogenda sesa ki? Kati kekuwadde live eno kuliko abantu babula 10 nga tonnaba kwetta. Embeera y'ekituufu mwali mugirabye. Embeera si nnungi. Kofunye omukisa nenkuwa akatuuti kano. Wandyagadde abantu abali wano bakuyambe muki? Bonna kibasobola okunkwatirako mu bulamu bw'ensi kubanga Kabaata sijja kubeera wano buli kaseera nga nzija mbagaye bannaye mu nsondereyo ezaale nti bannaye mu nsondereyo ez'okulya okitegedde. Balina kungatira n'enfuna ekyokukola. Balina kunsonderayo ko tusonda akapikipiki nzire ku booda okusinga okubeera buli kaseera ng'ojja mu luseke simanyi ku luno school fees agaanyi. Okitegedde? Piki ekozeeko ya mmeka? Piki ekozeeko simanyi oba ziri mu miliyoni nga 2. Simanyi bulungi. Ng'ekozeeko naye ng'ekyayimiridde ng'ekyasobola okukola emirimu. Ekyayimiridde zirimu 2-3 awe watyo.
mwezitambulira waliwo abagamba 2 njagala awujju kubanga bajaji bazibba okufa obufi so kakati yeyo embeera muganda wange Kabaata omwendi era bonsinkana kuba okunga emmotoka ennyudde teweewuunya lwaki Peterson yennyudde kuba nina bakyali bange buli kyaliwo gwogamba takuddamu batuleka ku bulutiki n'akuleka awo oli waba akuyambye nnyo akuweereza fulaya ya Kivulu naga Peterson nangiraako kiwulira naddala abakyali bafe abali e Bulaaya kyakuweereza ekyamaanyi akuweereza fulaya ya show naga Peterson langa show naye show bweggwa tomufuna kati abanyabo ne basebo abali ku live eno musajja wammwe president wammwe boogere simanyi saamutegese mbadde ninawo omwana wano ow'omutima n'omutima mulabe ng'omupositinzi naye boogere embeera mwali mumulaba musajja waasula yagamba mufundireyo kapiki bweba eriyo gwe kikutteko ng'oli eyo olaba boogere ono asobola okugattibwa wano n'afunibwayo kapiki akakozeeko inenzira mu booda n'atandikiraawo obulamu ne kabanga kake tebakabanja nga tebakabanja nga kapiki kake n'atandikiraawo obulamu naye omusajja ali bubigo ge mazima kuba tannatulaga ku biku naye bale mugabe piki ekozeeko ya mmeka piki ekozeeko simanyi bulungi boodo n'asobola ogivuga boogere nja kugisobola ogivuga boogera givugirina bweru okubyanza kwangu nnyo yo gimanyi Kabaata embeera teri kyeta kuyigiriza mu bulamu bw'ensi okuleka ng'oli mwana wa uptown neffe bageto yuti abakulidde mu myala waliwo abangambye wano nti piki ekozeeko eri mu miliyoni 3.3 ng'eyimiridde ng'esobola okukola obulungi ya 3.3 kati kale okuba lwe bakusiba sente nnyingi ze wali okutteko zaali mmeka okuva nava mu kkomera sente z'ensembi era okukwatayo ennyingi zibadde nga 5,000 wadde nga 5,000 ate 5,000 nagafuna wano mu byabufuzi wano wembeeredde waawo omusajja wange walegiti yampaayo 5. kale bane musajja ono bamuyita mumumanyi kati miliyoni 3.5 zisobola okufuna piki nga sikali akapya empya awujju eri ku miliyoni nga 5.5 awo ndaba bagiranga wano awujju kubaze ezo tebazibba eri miliyoni nga 5 awo n'ezigwamu empya naye ekozeeko miliyoni nga 3.5 ebeemalayo 3.5 awo yagamba mumufunira piki abazira kisa bali kuno mumufunira akapiki asobola okukola ati waliwo nona so kuleke malo okuyomba waliwo nona nja Samira mbunyambo onteeke waggulu okuteeke waggulu okoleki gwawandika bi comment mbunyambo onteeke waggulu simanyi chemical reaction legendary nkuteeke waggulu okolewo ki mukwano gwesonyiwa ninono boogere ndi wano akyankwasa nnaku naawe oli mu komenti ozifiira mu nyambe onteeke waggulu kati sijja kussaawo oba ofaffa bijja bizunga bane waliwo wano mpadde 10,000 kandabe 11,000 ngambye njiwe boogera ono neyanziza muganda wa kale katandike n'11,000 ejja Babadi gwe kikutteko ku nsonga yoyo omusajja ali mu simu yo osobola okumuyambako n'afuna kapiki enkya oba ku Mande n'atandika okukola naawe neegya emiziino okusula mu biku naye baaba osula bubi kabulaaza osula bubi nsula bubi g'amazima osula bubi
kale ogenda kutuma enamba yeyesimu ngenda gikutera na wano abamu bakuterekaawo nga bwenkuterako na zino eza babadi zampadde emitwalo 11 gye bakakuwaayo wano wali zikumaliza ango Kabaata ziteeke ku simu yo esimu ogirinaawo njirina yeno kwetwogerera enamba ogimanyi mu mutwe 075 075 94 94 ana 89 Bogere Peterson Bogere Peterson emitwalo 11 givudde wa Babadi eyanziza muganda wange mukama akumpeera omukisa agikuwadde gye gikuguliddewo olunaku owekitiibwa zituuse neyanziza Sero kale gye emitwalo 11 Babadi yagikuwadde neyanziza olwaleero embeera yantabukako mbeerayo tugirabe mbeerayo tugirabe Kabaata nze ntunda awuju omusajja tannafuna ssente oyagala kumuguza awuju wagenda giguza ki kakkanako weebaze Katonda kale abasobodde omuterako bambi kasete musajja wattu Bogere Peterson nga osobola okubaako omu kubasobola okyusa obulamu bwe okuva mwaka kasitowa mwasula mu mbeera embi gy'omulabamu mu biku byasula omusajja talina na sepiki kwafumbira omusajja talina wadde neeti addange kale soma enamba bane kasoma enamba abasobola omugatiragatira alinawo emitwalo 11 awo afuneyo piki ya miliyoni 3 kitundu alitwebaza maaso eyo mukama walibanga amukyusiriza obulamu naye baba bannayuganda bali bubi kale soma enamba ngikupiningireko wano kyesitera kwagala kukola 075 94 89 Bogere Peterson Bogere Peterson bali wandika batya PE RSON Peterson Alan yampaddeyo wano Alan yampaddeyo omutwalo ogulabye gutuuse neyanziza esimu erese Alani toyogera linnya lya muntu simu lyerese toyogera linnya lya muntu bamuyita ndoza Pirato laka yakuteereddeko so musajja mukulu we bannange mumulabye basobola omugattiragattiraawo zonna ze munaaba musobodda n'atandikiraawo afuneyo piki ekozeekaawo ono naatunda awujwa ngamba azirina simanye za miliyoni 5 mu emitwalo 7.8 tazirina wano sente tukitegedde okutunda awujju naye ezo sente omusajja tazirina sente tazirina awo obaomulaba awo tumulowooleza na piki ekozeeko oba ya 3 atandikirawo avuga akakankada bwalifuna aligula ennene bwalifuna aligula empya Katonda bw'aba amukwatiddeko wano tomanya ayinza okuzifuna zonna eza piki empya tomanya bibeera ku live oli twalina oli yagenda kufuna miliyoni 6 mu kiro kimu naye nga simanyi wagambye olina abagagga bange muna simanyi gye bali ekyo naye ne womuteerako message akuleka ku bulutiki sokubako owuli bagambe bane njagala bane munyambe nfuneyo kapiki wali amaddeyo wano 5
50 zituuse. Abagagga bange nina Jose Job Sirinki waliwo ampaddeyo emitwalo 5. Waliyo ampaddeyo omutwalo okuva ku banka. Waliyo ampaddeyo era omutwalo. Ogenderera nno, ogenderera nkulaba. Naye si abagagga bange gye bali eyo Bulaaya. Nina Jose Job Sirinki, ninayo Richmond Promotion, twakamala kulanga show ya Fuigo Band. Tugiteeseeko amaanyi naye womuweereza aka message akuleka ku Bluetooth. Ati abagagga bange abali ebungereza bannaabe, muleme kundeka mu mbeera mbi. Ate bwe naaba afudde muweeyo amabugo mumpositingeko RIP. Temundeka mu mbeera mbi. Embeera mwendi ebyaddala mbi. Nze mbabuulira baganda bange. So nsaba munkwatizeeko nsobole okukyusa ku bulamu, nsobole okutitenkanya mbeere n'omulimu ogulikkirya. Omuntu osobola okunoonya n'oyimirizaawo obulamu n'oyimirizaawo n'abantu bo. Kati fe abalina abazadde abaavu babeera kugo 1-2 taata wange embeera gye ndimu eno mukyalo ekabye naye nga naawe gwakaabira ali e Kampala. Kabaata leero nga olabise bulungi. Webale kusiima Nash. Kati waliwo ono simanyi yani ye Kireju Muzalaka ye Kirevu agamba ojja kulima Osaaga. Kati gwe mukulu Kirevu sime Kirevu. Okulima nimewa n'abitunda byonna bye nali nina nve mu busibe. Watunde ebitu wayina osobola ova mu kkomera. Ngende nimewe natunda. Atwanga njja kulima. Kati ngende nimewe natunda. Nina kuddamu kugatta bulamu nga mumbiiriddewo nengatta obulamu nenzizaawo nenfuna we nnima. Okulima si musango. Kali waliwo ampadde wano obazi ono omukulu. Bale tugatte tubeko kye tukola nga bwe twakoledde oli n'afuna ettaka ali mu kuzimba kati n'omusajja ono Peterson ayagala mulimu afuneyo kapiki ka milioni eziba 3.3 ezo tusobola ozikuŋŋaanya wano dola teziba na dola 10 ninawo omusaabo ngokuweereze. Riani K namba y'essimu yeeyo ziteekekaawo wano zenfunye wano bannaye atayidde sente ku ssimu yange ompadde zoono omukulu ngamba ku WhatsApp tulabe naye wano wona ngamba ku WhatsApp musajja mukulu akuteereddeko wano bamuyita Poliisi Kimbugwe. Omulangira Kimbugwe akuwaddeyo 10 neyanziza omulangira Kimbugwe. Mukama akumpeera omusango. Abasobodde omuteera mumuteere direct ku namba yeeyaawo waggulu. Abatayagala gattagatta na namba mu ssimu zammwe osobola oteeka ku yange nemuwa wano. Musajja mukulu oyo w'omulaba boogere Peterson ayina faamu y'ebikwawo. Oza lwaki ndwa ku live nembeera ku live y'akabaata obudde ne bujja. Obeera nnyo wano ku live oba odduka biku. Mbeerawo omanyi n'okkeesa ne tugivaako ennyezo okumakyetta. Ate yangu tewagivuga. Ntera okulaba paka ku makya. Kuume mba ndowooza toyina tulo. Tuba tulina gye twewala. Waliwo ampeerezaayo. Mugenzi kale message ogirabye? Message etuuse ssebo. Eyo message evudde wa Poliisi Kimbugwe. Kebera olinawo ssente mmeka ze wakafunawo? Tugatte tulabe. Kamala okuva ku ssimu. Kamala okugenda wano mu Kacaayi Nkebere. Kale genda mu Kacaayi tulabe. Genda mu Kacaayi tulabe alabe ssente mmeka ze mwaka muteerawo. Anoonyayo akapiki ka miliyoni nga ziizo miliyoni nga 2.5. Waliwo n'endala ezizze wano ne mulala nteereddeko wano. Musajja naye ayinza okuweza nno bannange.
aliwo anatereddeko 8 atereddeko wano 8 ekitundu omusajja n'agenda bambi omusajja agenda ayinza obuuzika wano enkya n'avawo ssebo n'akeera n'agenda agula ppiki tomanyi emikisa gya mukama bwe gibeera bwe gityo ayinza okuba wano enkeera ssebo n'akeera genda kugula ppiki Kabaata tulina emitwalo 3,100 wakafuna emitwalo 3,100 yesero ekitiibwa bannaye neyankiza abantu bange mungattire ku bulamu sobola ofuna ekyokukola abantu bange abawansi abantu ba Kabaata abali wano manyi Kabaata mwe mulina ku bantu baffe abatubeererawo mu bulamu ate naawe bali tubeererawo kugambye okwola abagagga bo babuze abagagga bange munnaye tebasobola kujja kutereddekawo n'emirala muweereza Riyani azimpadde zizo nzikuwe waliwo akuweereza omusanvu awo nange nkuweereza 8 ekitundu zituuse 8 ekitundu waliwo n'omusanvu awo oyingira mmeka boogere Peterson nkakasa nti live ya Kabaata eno esobola okufunira omulimu esobola okufunira piki enkya ku Sande ajjako nkimanyi nti kisoboka wano enkya n'okeera genda kugula piki oba ya 2 kitundu oba ya 3 n'okalakata n'ono embeera y'okukaaba gy'okaabyemu abasajja mubalabira mu kamera wano nga bali obulamu naye baba abasajja basula bubi omusajja asula bubi 46 meka emitwalo 46 uyo awezezzaawo 46 tezisukka obaddeko n'3 nenkuteerako 8 ekitundu n'oli agamba akuweereza 7 oteeseeko 8 ekitundu 7 tanateeka abadde alimba oba zaziwadde enze neyanziza Anko Kabaata nedda zezo Kabaata zaziwadde enze ezo kati owezezza emitwalo ameka kamala okuddayo zibadde 46 okyali walo okyabuzaako ofuna piki neyanzize abantu ba Kabaata kale kowola buli akumanyi n'abagagga bange bomanyi wano abaawano bootera okulaba nga bayamba balala bakoowole obusente bwonoonya si bungi ninawo omugagga wange Mami Akiiki si mugaggawo just wange muyazisi toyina bagagga nakugambye dayita abagagga bo abagagga bange Uncle Abitex de mugagga wange Sozo yampa ya 3 awo nga tuli mu Bulange eyo nineyagala kuolo Director Sozo mugagga wange Uncle Abitex weyayu gwegwe nasigaza e Kampala nayo mbuzeeko Saalongo Bajjo nina omugagga wange Kakalamu de Answer ali Canada eyo nisimanyi oba kiki ekyatuukawo ninayo Kaye Wisdom wali yampaddeyo 3 wano alayika yo Drake ke ampaddeyo ekyesatu bambi neyanziza munnange naye kale abantu bonna boyogerako sibategeera butegeezi naye kale abambi abagagga bange abali wano kweno live musajja oyo mumulabye video atambuza awaka waasula abasobola omukwatirako tumukyusisa obulamu afune omulimu gwakola ogugwe nga gugwe tumufunireyo kapiki akakozeeko nze kemba ngamba tumufunireyo kapiki akakozeeko ka miliyoni 3 awo ku 3 kitundu enkya Sande nkimanyi bakola akeewa mu ndeebe eyo newasobola ogifuna enkyagijjeyo ng'esobola okuba namumanya ge atandika okukola awo n'embeera embi mwasula abagagga bange mbakoowodde talina bagagga abantu bayita obawulira sibategeera butegeezi bambi
Mama Fina, mama wa Kabata, nange nsikiriza obeere mama wange wadde nkuliridde mu myaka ni nange nzaala mbukadde bwe ndi mu buno. Kale abagagga bange mbakowodde wamma ono omusajja talina abagagga oli abatetenkanya ayita bakakalaamu simanya abayita abitex bwakomadde omulaba wano ayitira ddala abantu olabira ddala nga wane wange isobola kubafuna kamwazike ku bagagga bange afiiringe ku fiiru y'abagagga neyanziza ssebo okumpa ku bagagga katumwazike ku fiiru y'abagagga agiwulire nti amasannyalaze weegali gakubira ddala era gasobola okukyusa obulamu bwo singa oba oweereddwa akabokisi nga bwakatuddemu awo si omugagga wange gy'oli yonna ng'ondaba oyinamuko nga wasigazzaamuko yamba omusajja oyo bambi kuba abagagga baayita sibategedde ayise gy'obuzirinki simanyi sozi obaani sozi wawuli omulabyeko wano ewange bakakalaamu agambye ayise maazi akiiki Kakalamu ali Bulaaya tomanya nti ebintu biyinza okuba byatereeramu. Ayise maazi akiika amukowodde waliwo nantereddeko emitwalo 5 najo kanjikuwe akiika agambye wadde oloota baliwo badde oyita akiiki nno ayina ki akiika ayina baaside z'abakadde amazimuwuuba wali awo enda muyita tulabe naye maama akiiki ayina baaside z'abakadde amazimuwuuba owali wanantereddeko emitwalo 5 kanjikuteereko najo gikubeeremu awo nno omusajja naagenda togenda kuweza mitwalo 5 awo oli oti gaba gaweze kanjikuteereko wano najo tulire z'oba owezezza oba 5 katulabe emitwalo 5 mbogere Peterson gaba gamulumye kebera sebo kebera kale abantu bakyayagala kwogera amannya gaabwe kale amuwadde 5 tweyanzizza Simba aliwa Simba wali awo Simba wali awo agenda nbane omusajja naagenda picha agifuna picha agenda kugifuna encha ku Sunday emitwalo 5 mu kakaaga uyo ayingidde 5 mu kakaaga agenda abadde ayitako okuyanziza mwebale baganda bange abagagga ba Kabaata nze bana sirina abagagga oba engeri gye naakajja ku app eno abagagga sirina bakadama be nasigaza okusinziira mu mbeera mwoli endabika gy'olabikamu obwosula nsazeewo nkwazike ku bagagga bange katono obawuliremu gw'olinyumiza abaliddawo bannange abantu bakyusisa obulamu kati nekolera piki nevugira obulamu si bubi ku stage kwolikolera goli bagamba nti bannange live ya Kabaata yankyusisa obulamu abasabaze boona abovuga togenda kutya kuswala abantu abakulaba ku TV n'abantu abakulaba mu bina Uganda ng'ovuga piki ng'ovuga boona toswale Kabaata ki ekituswaza mu bulamu nde siswala mu bulamu ojja kuba otya okuvuga piki mu bantu bajja kuswala ata wengenda okufunira bizinesi empitirivu ng'oba oli awo ntono jangu ontwale mukunoonya sente tetuswala Proud Inveta agambye mbubambi kyusa woosula kati wasula addewa bannange ate nzire wano wensobola wasula addewa nga ne sente z'okulya abadde tazirina naye kyewuunyisa okuba nga mu nnyumba mwe toyinaamu buliri toyinaamu seppiki mufumbira sifumba Kabaata ndi wa chapati lyayo akakomanda ekyeggulo n'olya katogo bageti y'okufumba nga nnene Kabaata oyingira okufumba n'okuwulira
waliwo abagamba bakulumiriddwa bakadama bakulumiriddwa ati bambi kale longoosa woosula agule stove Akiika agambye ogule stove kandi Akiiki naye Akiiki wamuyise ne maama kanda bobe sala ya agenda jyanukula kamulita jje mami Akiiki sala agenda jyanukula mulaba nnyo wano teri nsonga ejjawo n'atagiteeka mu maani kanda boba Akiika akugulirawo oluggira olwaleero naye twakakuwaayo emitwalo 5 nabatuge bakakuwaayo 5 mu gumu Akiiki wuye katulabe Kabaata nina birthday nja kumuyamba message nja gisewo neyanziza mami nina zi birthday bambe zaba kadama nga bogambye ate Kabaata siwogaba Kabaata tulina abantu eka ogenda okushanga essimu ejjudde abakaaba okitegeera naye nga mwenna abayambye boogere mwebale bambi mwongere omuteerako ave mu mbeera bwetyo neyanziza mami mukama abantu abe people power beyawagiranga ennyo muteereko kubanga yali abateerayo emizindaalo n'omukulu yennyini Bobi Wine bano video ziraba oteekako bano n'obabeererawo mu mbeera bweti ne basanyuka nti omujjukidde emessage yange njaggiwa Kabaata neyanziza mami mukama akumpeera omukisa munna Kabaata ndi ku mulimu kanjira muwuliriza Maza Akiiki ali ku mulimu ali mukola bano omusajja yakawezawo emitwalo 5 mu gumu mukakaawa yakawezawo emitwalo 5 enamba ye eri awo namba ye y'essimu abasobola oteeka ku yange musobola oteekako soke tumuweerezeewo miliyoni asooka agikwateko awulire bwewuuma ku simu ye awo tugattegatte nkakasa nti nze naawe omusajja ono tusobola enkya agenda afuna eppica bamuyinza okuba mwakajja ku live eno naye baaba sirabye bulangiti weebikka ki nina essuuka sebo weebikka suka teweebuka na bulangiti mukana akasana akabadde katokoto oyinza okwesuulako ekibulanketi muzina ennyumba ezitali akasana oluyikabadde tikaliiko obadde weebikka suuka munanze ndimu ebisiwa suuka blanketi ezo tezimpisa bulungi oba engeri gye sitaazikuliramu ffe twakulira mu mbeera mbi kati obuliri obwo nabo ebintu biri wamu eno baafu eno biki baafu erimu ngoye nenkyankeera kwoza naye abantu bagamba luumu giyongyeko sooka otuzeeyo ku luumu eri ku buliri tulabe nkyankeera mukooza wa Tereza luumu Akiika akugamba Tereza luumu abadde omusajja alinawo emitwalo 5 kati gye twakamufunirawo olabaawo kati lwaki ebintu biri ku buliri essimu temalayo bulungi lwaki ebyo n'ebintu biri ku buliri lwaki essuuka nkyafu bukyafu bakala yaayo simu enkyankeera kooza tanga mbipaakirize mu bbaafu ekyankeere mukooza labye embeera mwe tuli Kabaata ne kapeti sigirina mu nnyumba lwambeera obulamu nagezaako kati nga tekuli piro kate ninga tekwaki nga tekuli piro ku buliri asiyina piro nga tekuli piro ku buliri siyina piro ennumya obulago oba nkaensingo essuuka kala yaayo yeeyo n'essimu yange ekifaananyi si kirungi ekiri awo era tosobola kuba na ssimu erina kifaananyi kirungi nga woosula wafaanana bwe bwatyo weebali munnaye tosobola gula kati simu kuba essimu ezitegeerekeka zisimbukira mu miliyoni plus ng'okyali bubi onasooka kunyweza mirimu n'olyoka odda mu birungi
osule bwotyo ate obere n'essimu erina ekifaananyi ekirungi n'essimu nayo ogisaasira kati obe n'essimu erina ekifaananyi ekirungi ogiteekemu eyo olwobo obadde ki olina kusooka funa kalimu ne kanywera onyweza akalimu ebisigadde bijja awo ne wogula iPhone 17 Pro Max teryakwata ku mukono kale banya bali basa omusajja oyo tubadde tugatta twagala asooka aweze miliyoni awo asooka agikwateko ku ssimu ye tugattegattaawo bwe muba mumwagadde enkya agenda afuneyo akapiki akakozeeko nga kake naye nga kasobola okukola emirimu kasobola okutikka agamba ali mu mbeera mbi abadde anoonya pasita abadde anoonya abantu bangi alabe obulamu buganye ajuliridde kufa okusinzira ne bwasula akitegeeza byayogera bituufu obulamu buganye okusinzira manya abantu abamu bakweka obulamu bwe bayita bwe tuva ne tubulaga abantu abamu abatuvuma bagamba oli musiru totegeera naye ng'obuulidde abantu ekituufu ne bwofa oli n'ategeera nti kituufu Peterson afudde naye abadde mu mbeera bweti kati tebagamba nti oli mu kweswaza oli mu kwerengeza bino by'otulaga nze siswala munnaaye atabbye ekiyinza okunswaza bubbi obadde otugamba nti tewajjayo piki ya looni lwaki tewajjayo piki ya looni epikipiki ya looni kabaata si nnyangu naddala fe abayingira obuyingizi mu bizinensi yeetaaga bali basiniya abaludde mu bizinensi naffe tuyingira buyingizi mu bizinensi waliwo abuuzizza nti ku myaka gy'olina egyo gyonna wali okola ki omusajja akubuulidde abadde mu kkomera twakola ne tukola bye tulina okukola obulamu omuntu nenfuna setback mu bulamu ebintu ne bijjanga bwe bizze kwe kuvayo babuulira ekituufu muleme kumpitanga kukukuba nga ntambuza ebigere ne mugamba omusajja yavaaki omusajja kiki kuba ne wookweka obulamu oyinza ofiira awo n'ofiira mu kazigo olaba bakaminya ku makya ne bakusanga mu kazigo ng'obadde osulanga embwa naye obadde okulaba mu vidiyo oli ku apartment bakulaba mu vidiyo ng'oli mu bifo birungi omulambo ne gulyoka guswala tokkiriza swaza mulambo gwo laga obuzirina abonse ekutegeere ng'obudde bukyalaba ukitegedde anko kabaata bantu bawulira kale abasobola okuteeka ku nnamba yange abagirina musobola omuteerako abasobola okuteeka ku yiye eri awo waggulu musobola okuteekako bakamuwaayo wano $50,000 tugezaako gattagatta mu ddakiika eziddako awo tulabe we naamuteera n'aba awezezzaawo mmeka ze munaba mwakamuwaayo sente ze mwakamuwaayo zimuyamba okufuna piki atandika obulamu omwezi guno ogutandise tugenda okuyingira mu Desemba nga musajja yeekolera agamba nga nange mbeera ku live kuno nga mpaayo ku kintu tulabe nga naasobola agamba bino ebya content creator bimutuuse mu bulago talina kabifunyeemu temuli makulu agezezzaako binnauganda tebirabwa agezezzaako kwata zisikiiti tezivaako ssente kwegamba obulamu omusajja oyo bwalimu ndoza naawe obulaba bulabi stand up abantu batukoowadda buli omu agamba lwaki okola ebintu ebyo omuntu omukulu dda mukyalo olime bannaaye ale sitwayina embi we mutegeka mu fyeta mufuna abantu 10 neze muteesemu ne zifiirayo n'ogamba nedda baaba era abantu bakyalaba katemba ebintu abantu babikoowa TikTok yabimalago luli abantu bajjanga batwala na TikTok teriyo mwe kati abantu babikoowa kati mu mbeera eyo gy'oli mu mbeera eno gy'oli mu ssaawa zino bantu ki b'otuukiridde bewakaabira ebizibu by'olina amazima gennyini n'atakuyamba naye ng'olabira ddala alina obusobozi abantu bange nabakoledde vidiyo n'engiteeka ku TikTok wano kuba abasinga bonna bennina mbalina ku TikTok kwebali naye
nina abantu abatatubeeredde mu bulamu ng'ate balaga nti bakyali baffe abantu abali e Bulaayi eyo ng'ebyaddala akulaga nti kyaliwo kuba akuweereza n'ebipande n'omulangira ebivu naye n'atakubeererawo mu mbeera embi ng'ayagala osigale mu mbeera mbi ssaawa 24 ebivu we biggwa takuzzaako mukono naye nga nabateerako message ne baziraba bulungi n'agibulutiiki ng'ekitegeeza abagirabye ne vidiyo yennyini n'engikola n'engiteeka ne mbasharingira ku link n'akulaga nti agirabye n'atakuzzaako mukono taagala okyuse bulamu aba alinze bulinzi abebweru wali oyagala bakuyambe ki nina abasajja abali e Bulaayi eyo nina babwikimongi nina bajose jobslinki naye omanyi omuntu okulangira shop omuntu n'atakuwa yadde kati gukakasa otya nti abantu abagenda mu show bonna gwe wabayita asinze era saabayita omu naye era muno sho newebeekusaze omugamba munayi Peterson sho yakoze eti yansaze naye n'otamuddamu kitukumanya si nyangu naye wabaawo woolabira muno n'ogamba kituufu Peterson ono kyali wange emyaka 10 n'emeka kuba nze nina abantu abo begamba ndudde nabo okuva ku Facebook 0 ka Facebook 0 akakozesa kwanko kabaata kajjukira kuviira ddala ku Facebook 0 mpaka kati wadde naye mbeera si nnungi nga bwe tuli e Kampala lwakuba waliko yaddeko wano e Kampala ebizibu tuba na bingi muno omuddamu omugamba asho yagaanye naye katugate tulabe ekiddako tupushinga ekiddako mukitegedde kale ko usaba abantu abalikaawo nga tebannabakuvaako abantu bakabaata abali ku live kuno nze boogere Peterson baganda bange nsaba kunkwatizaako obulamu bunsinzizza amaanyi sazizeewo neme kufiira mu kazigo enkeera mulabe nga bamenya akazigo mugambe bulijjo Peterson asula bwati teyatugamba lwaki teyavaayo n'ayogera ng'obudde bukyali so nsaba munkwatizeeko baana ba maama njala kufunayo kapiki tandiko tetenkanya obulamu tetenkanya obulamu kuba obulamu bunsinzizza amaanyi nze ntuuka akaseera ne neebuuza oba Mukama Katonda namukola ki oba okuzaalibwa mu famire enjafu tisiraani ekimbonyabonya kabaata nze nzaalibwa mu famire esinga obwavu tukulidde mu mbeera embi oba ebibyo bye bitulondoola so baganda bange nsaba munkwatizeeko kyonna kyonteerako kinyamba saa zino tulinawo emitwalo 5,6 mu obunusu obugwamu so nsaba munkwatizeeko nsobole okufunayo akapiki tetenkanya obulamu nange ntandika okubeera wano ku live nga nange mpaayo contribution kuba sijja kubeera wano ku live nzije ngambe Uncle Kabaata nsaba ku live nsaba abantu bansondereyo fees sijja kubeera kuno ku live ngambe Uncle Kabaata nsaba munsondereyo lenti nedda wenfune omulimu nenva mu guno omulimu gwe mbaddemu ogumpaayo 3 omwezi nga nazo zijja bazitemyeko simanyi NSSF atatugasa sobola otetenkanya obulamu yensonga eyo baganda bange naye embeera mbi ng'omuntu omusajja ensonga emugiwulidde ogenda vuga booda agenda vuga booda bwagambye nti agenda vuga booda kale kitegeeza senga sente zibula ogenda kwetta senga zigaana okuwera ate kati Kabaata mu nsi mba nina mugaso ki bw'ona amalako emyezi nga tewesse nga tukulaba tukubanje zitukuwaddeko omanya obulamu bukoze eki butereddemu Kabaata okubeera mu nsi nga bwe bagamba nti simanyi obulamu bwe bugagga obulamu si bwe bugagga osobola otwala obulamu ku dduuka ne bakuwa kyebakuwa ne bakuwa emmere anti batugamba obulamu bwe bugagga nsobola obutwala ku dduuka lya awiju
ne bampa ujju nemba wa obulamu ekitundu nemba wako ekitundu okubeera mu nsi ng'oli buzi ng'okuusa ekisekererwa ofa n'ovaawo n'ogenda n'olaba abantu abakuwandikira RIP n'ogenda n'obonaabona n'obulamu bw'okufa kusinga okuswagikira ku nsi. Sajja amulidde ensonga ye Zakatuti nkamuwadde okumuyamba kuli gye muli eyo gwe kikutteko okusinzira ku stole w'ojuulidde waali awalirawo emitwalo 5 gye mwakamuwaayo wano Zaina simanyi zisobola mukolera ki naye tezina kyesobola mukolera ezo just okusasulako ennyumba mpola waliwo abuuziza nti osiye pulezidenti yenze bannange yenze yagwa n'enkoona yoyo pulezidenti wammwe kandabe Shadi yalina kyagamba munaye Gulix yatubula ku mami akiki adde abuuza Gulix eyatutwalanga ewa Gulix yali Sejjirinya yatuwanga connection yanko Gulix eya mami Gulix abaddewo wano anti yalina connection te yali Sejjirinya ate Sejjirinya mukama n'amututwalako Gulix abaddewo nkulamusiza ssebo kale nnyabo naffe tukulamusizza Mr. President nkulamusiza ssebo ogamba otya Shadia wange oli bulungi Kabaata saayagadde kubeera mu audio kulowoozesa bantu nti AI ekisookera ddala mu byonna Kabaata wangi nkyogera sikakiddwa Kabaata abantu bamala amaanyi okunyamba ennaku zino bannanga abaana olemwa omuntu ajja n'akaaba ne bamuwa ssente n'agula iPhone 17 nange namulaba omuntu n'ajja n'akaaba ne bamuwa ssente nti akole bizinesi alabirira abaana n'azuukukira ku walagi ate n'atandika okwewaluka namulaba so nolwekyo Kabaata okusinziira naffe engeri gye tuli basingo maaza katugira twerowooza batuweemu omwezi tulabe oba tunaasuukuka kuba Kabaata tuli disappointed ne bannayuganda basonderwa ssente Kabaata okimanyi nti buli muntu wano gwe basondera ssente olumala okuzifuna ng'atandika kola bibye bya kisiru nga ne byayogedde tabikoze uyawo naye we yabadde ayitawo obuyisi wano simanyi lwaki abannayuganda bakola ekyo ekintu bannange Kabaata I don't know why naye era si bonna Kabaata ajja n'agamba nti for example n'ayagala boda n'agigula okitegera Kabaata ne mutegera nti at least ekyo kiwedde naye ate nkyo gyamusanga ali ku kafe gyavaaze ali ku KFC awoza abafa bapapa abalwadde basiru you know anti oba ofunye omulimu awo newoolya kafe ne katosobola kulya kafe nga tolina mulimu kyekikuliisa kafe nze ngamba zose ne tugenda zikusonderera ojafuna piki naye kola nawe togula iPhone kutudisappointing abambi ku lw'ensonga ffe abazisonda tetulina yadde ne Alcatel abasonga tebalina iPhone bebasondera bakwata abantu biba bitumenya emitima zose nda tugenda kuzimuwa era tugenda kuzisonda zijja kuwera ayagala kakadde anayala afunewo piki ekadde ekozeeko miliyoni nga 2.3 tugenda kumuwa naye bambi tubadde tusaba tatudisappointing Kabaata bambi akituukirize nze neekuumira nnyo mu bintu bya kamera era ojja kubola wano ng'apositensi kati nakato yalaga wamugaba mu luzungu yabitwala pasono n'adduka buddusi Kabaata nakato akuna ababuuzaako nga siriiwo nakato namugendera ku musawo neyeyongera pasono nnyo ekikola teyakola kibi omanyi yafiiriza bannayuganda ezi nakato yakola ki yabba ebipapula byange mu kaseera akasemba n'ateekamu ebirala yateekamu biriwa yateekamu bibye yali yeeyagaliza abakazi beeyagaliza Shadia naye banaye nakato wamugoba mu luzungu olwo oluzungu sirirwerabira agende omuntu akola ekibi tomuzanga mu bulamu naye nakato waali musonyiye ku lw'ensonga teyamanya kirabika yali alowooza ayagala kale otwaliraye yali alina ekigendeerwa kyakuwamba ggwanga singa Katonda nyamba n'empitamu yaliriwambye
yali mpadde n'obuto oyo n'enfa n'envaawo. Naye Mr. President nawe bwe wali ogenda okwewandisa tewali serious n'olyoka ogunda ekinu. Mbadde mugamba wano. Nakiikirira abantu ba waggulu abawansi n'abawansi ddala. Abawaggulu babeera eno ssebo nga basibye ettayi naye nga tomanyi kye kiri wansi awo. Ate ffe abantu ba wansi ffe tubeezaawo eggwanga. Kati awo nkufunye wali twini wanu ye? Nali 3 in 1 kuba nali ebintu bisatu. Owa wansi n'owa wansi ddala oli abeera mu magetisi omupakasi. Nga twali tufunye president omutuufu banaina nakatuda. Nakato watusuuza president yategeera ng'ojja kukiikirira abantu kuba nali maze okuteekerateekera bana Uganda tugendeko e Dubai tuwummulemu emyaka egi komewo twesasuza abawala olina akantu ke wayogera n'ogamba nti abeeru tebagamba zebra crossing lwaki ffe batugamba nti zebra ze zirina osalirawo Mr. President akakantu kankubawala obeera Bulaaya wali okirabyeko nti waliyo zebra crossing sikalabangayo Mr. President just wabeerawo obutwala abantu ne basala oluusi tewabeere nakuba just bateekawo lines bateekawo n'ebifaananyi by'abantu fe batuteerawo zebra ebifaananyi ky'omwami n'omukyala nga buli awo bufaananyi sirabangawoko nange zebra crossing ebipande bino ebiraga amasomero ebyana ebyo tebikulanga byafa babirogeraawo ebiriwa Mr. President ebyana ebibeera ku bipande by'essomero ebiraga nti maaso waliyo essomero kyogereko ye ono yalinga abeera ku mwezi yalagawa ono yalinga yeetiika enkumbu yeshira place ono mama Blackman mbu ye yalinga yeetiika enkumbu mwezi ye yava mu mwezi n'adda ku TikTok mputidde yoyo mbona yeetikanga enkumbu mwezi yali maada bannayitwala nti ebintu byaffe byali bigenze naye mukazi munnange wali mutuufu okujja weesimbewo ku lw'ensonga watuta nze bannange kale nakato watusubya president singa kaakati bannayuganda tuli mu kweyagala singa kati tuli Dubai abawarabu bali eno nga naffe tubajjamu bakadaama ne bajja ne bakola bannange Mr. President yeetaagayo kapica asobole okuzza obulamu bwe obujja bambi mumuyambe tusaba ku buyambi Mr. President yeeta disappointing ng'abalala we bazze batukola bambi munnaye nze njagala nnyo obulamu njagala nnyo n'emirimu buli lw'obeera n'omulimu obeera bulungi mu nsi tofuna kikubonyaabonya mu ddini nkwagadeko nti oli mwami mukozi ku lw'ensonga otuukidde ku kimu nti oyagala ofuna omulimu okole kati yo piki ogimanyi oba ogenda ayiga njige ngimanyiemu akatono nja giyiga teri kitayigika naye kati nakato waba yakudisappointinga tusobola kufuna babiri abalongo wabako echaputa kati twagiggala katumala okunoonya ssente 231 nkomewo mpangula akalulu ebisigadde bituuka Mr. President ogenda kudda 231 tondeka kubeera campaign manager mbwesoose era tandika okweteekateeka kubanga wange toziwa nakato kuba nakato ye yaleeta ebizibu bino byonna abakazi beeyagaliza nnyo Mr. President yabeyagaliza kyogereko wabula nakato yali abadde ssebo yafulumire wali ajja atuule mu ntebe yange atwale kiweddala ira bulayizi nga tanoonyeza nakalulu yali ayinza n'okumpa obutwa kuba omusawo yaŋŋamba nawo nno obutwa yali agenda kumpa obutwa nange era nkulaba wasumaatuka busumaatuka kiri kimu nti wawunyizaako n'otafa era obeere kubukombako nga Sami the Mighty Family singa kati oli pasita Akiki mu comment nga ayomba tunyumyamu mami Akiki tunyumyamu Mr. President yasaba ku buyambi bambi yena alina kyalina tumuteekereko asobole okuweza ssente Neshadia tosobola kwesimbawo Dubai eyo ng'amaanyi mangi ngenda kwesimbawo Mr. President ate kati kompadde obuvumu n'ekikonfide nkeera bukeezi naye sooka ojjeko e Uganda onaabe ku kyogo kya Mama Fiina olumbe kuba abawalabu Mama Fiina ajja kukindeetera atera okuyita ayita eno anjaki mutuma akindeetere twali esimbyewo ne tulaba angenda kwesimbawo siyinza butesimbawo ne tulaba ekiddako bannaaye bambi tusaba ku buyambi taata ono Mr. President omulungi bambi asaba ku buyambi bwammwe ayagala kutandika kuvuga boda bambi mami Akiki agambye kyakasiina nnaku nina ennaku naye nze nzijja nnyo n'ensaaga alina ennaku
unaine wobo inena kwera olaba ko banno sakamu okitegera Mr President tuba tubeera ku TikTok kuno ne tukeesa obudde kwemala ko omanyi Mr President tetuyitamu bye bingi kati olaba ku banna at least yogirako ennaku nekola ki nefuumuuka n'ogiwummuzaamu kakatonotono naye baza akabonero yali ki lwaki Shadia bagamba mbwavudde ku mulamwa gwa ssente omusajja ono kiki lwaki omusajja ali ku mulamwa era nange nze kumuyambako bambi kale kansooke nzikirire bambi Mr President nkwagaliza kisinga nsaba wakitibwa Allah kusaasire ssente ziwere n'akapiki okafune era okatwale wama mafiina akakwatemu tebakabba tekakukuba kiko wabula okavuge bulungi akapiki ako kaveemu bondi nnamba eya piki nga gwazisuubuza. Amina ya Rabbi. Bambi buli alina kyalina ateekereko Mr President ono wadde omujje ku mulamwa Shadia tomanyi nti Adamu yali yeebasenge enjala emuluma nga atafuddeyo kulya naye bwe yalaba ekibala yameketa kimekete kati Mr President walabye ekibala tatidda kuyita ku musota kuluma apo leero mazaalibwa ga Rosette okakasa wendaba wano olimba ono wa mama Fiina mazaalibwa ga Rosette wa mama Fiina wendaba wano ndasinagategeera galeero oba gankya gawedde eggulu galeero nga 2 ogw'omunaana amala oyimbiramuko ku Rosette wa mama Fiina ndyoke nveewo nga sinayimbira Rosette nveewo Mr President ayiseewo ensonga ze kuba ndina okudda owaata ekigambo kuba ono n'atera omusiibula ye kabata sooka oteeke mu kinene mala okwogera kuba nze ndaba mu kitini sijja kwogera bulungi gaziya goyiro gaziya kabata wayiga ogaziya era singa wali mukazi tewali tawanyiza Mr President naye katakato yali anyiza kabata message nsaba egende y'abakadama message nsaba egende eri bakadama bannange bakadama bannange munkubira amasimu nga mugamba nti mama Fiina yazze n'angamba muwe emitwalo 2 ampe akakadde baddi yakantwala akakisa kano okubategeeza nti mama Fiina tayini boxinga muntu bagambe mama Fiina akaunti ye eriko blue tick ekyokubiri namba za mama Fiina ze zolabe mabega w'akabaata abasigadde bonna ababakubira amasimu baffere oyo si mama Fiina bakwata video za mama Fiina weba ati ne bazitunuza mu kamera kati eno ne babeera nga boogera gwe nolowooza mama Fiina yayogera gwe weetegereza omuntu we gwoyogera naye olaba oba ebigambo byakugamba bitambulira ku mumwagu nze nange oyo omuntu yali ankubiddeko ku ssimu naye akageri kendi nti ndi mugezigezi yakubirako yes era n'asindikira ne ID ye ngeriko amanya ga mama Fiina gennyini nnyini nange omufere yankubirako nti muteereko 3 ampa akakadde gwe weetegereza omuntu oyo ng'akukubidde video call mu ssimu bw'oti olabe ojja kulaba nga ebigambo tebitambula na mumwa guno gwogera naye bamwe temulaba simanyi amasimu gaffe mama Fiina abeera wano ng'omufere ali ku maredi ayogera kati mulowooza mama Fiina alimu abantu bameka tetuganje mu ssawo era amayembe agalina kyogamba eri abasindiseyo mayembe bannange ebintu ebyo si bituufu era omuntu taku inbox nga nakugamba nti ye mama Fiina muteekereko emitwalo 5 bajja kukubba abo abantu mubegenderezi bakola nezi live ne babeerako n'abantu 10 bantu 20 ojja nakubasanga nga bali ku live naye ng'olaba nti mama Fiina ayogera naye ng'ebigambo tebitambulira ku mumwa simanyi buli single mazi asaba obuyambi inbox me omanyi muli desperate ne sente tolaba nti mwagende Buwalabu mukwata ku mitwalo 9 gye mwali mulaba obulabi nga mukiraba ku maduuka nga basuubula bintu naye era still temumatiranga. Imagine omuntu nakusaba emitwalo 10 nti akuwa obukadde 5 lwaki tomugamba oziye emitwalo 10 agijje ku bukadde 5 akuwe balance asigaddewo kozesa ku bwongo ndo yankubira nangamba muwe 3 ampa akakadde ne mugamba sala kesa akakadde ko bojje 3 zompe balance sifuddeyo kasitamba nze namugamba atemeko lumu mitwalo 15 ampe zisigaddewo ati owulira abafere nga bali mu account zaabwe bawoza mbu toyagaliza lwaki ogamba bwotyo bano toyagaliza kati abo be bafere nange bali wano comment abali mukwasa amirira mbu toyagaliza kyemba mu blog account zaabwe zilizo bayita ba mama Fiina kati abo baba balesa account endala bano yona awandika ebyokumokumu nawe Makendo ogende otandike twaliko ne Akiki oyogola bakabata ng'omuwala akaaba awoza nti mama Fiina yansigyeko ssente mbu yasooka namugamba mpagu mu kitundu mbu ate namugamba mpe emitwalo 10 simanyi ssente zo nzijjemu simanyi amayembe gekwatidde mu ssente ate amayembe gakwatira ddi mu ssente omwana ava eriyiri eri Kasese era ne ngamba Akiki jangu oyogere n'ono osanga gwanamanyi olulimi lwe ng'agamba Shadia nedda ne
kati huna akuba kwanza mama fina ino budde obukubira omuntu esimu mbwada ku video call ngankubira ne kati yasobola ne kati huna alimu kukuba nagamba gwe kawedde mudda mama fina talina budde obwo niya abafere lwaki babanyabo bakadama tegera ya mwini sente kabata bagala sente ate bali bamugambe bakadama tekete mkwalo 15 naffe wano batuyisaamu eggaali oli akubira nagamba nze ajamisi kati ate mama fina kayina taliko okukubira ande mbugoba wetaaga buyambi jangu walingambye teba yankubira ngamba nti jangu nkujjanjabe naye mbugoba wetaaga obuyambi jangu nkujjanjabe kuvadi nga tabalwadde yabanoonya banange namba za mama fina sizola be waka batamu background awatali ezo todamu kujja mu inbox yange mushadi yantaasa bagambe asubire mutegedde nanga lunaku nsiiba nkibagamba ne mbagamba si bituufu kuno kuliko amanya g'abantu nga basatu banage babbiramu erisooka erya mama fina ogwo gwafuuka mugano eryokubiri eryono simanya ajamisi kigundu eddala waliwo muganda woyo hamu nalyo balibbira mu nnyo abaana n'okuba ye ya followinga Salima n'atandika okuzina olunaku olulamba nti muganda wa hamu anfollowinze ngudde mu bintu Salima nga yazina mazina wano ne tubeera ku live ewadde no n'agamba mama kwali kanyongeremu amazina kwali ne mubuuza gwe muganda wa hamu abeere kuno ku live ezo saawa zonna biri bifeeka akawunti simanyi ndoni bi munaye ababeera abo balina omukisa tadiri olina ettutu anti ettutu lirabye nnyinimu Mr. President njagala kujjawo nakato tamala bwato gakyusa bifaananyi bya mukulu na bipapula bye mubi nnyo waliwo yampadde no kusente wano nangamba nkuweeko yaŋŋaanya omwogera okakasa njamugamba mwini box banaye kabatanga onjozezza ennaku bannange ng'omuntu awonye okulya amaluma kankubira omwana kabata omwana wange namugulidde akagaali ngambako we bali kukola kaliwako tulabe sooka osome ennamba nakaposti nze naye bakadama batima bagambye kajjamu kuba ekigo nendiriitinga vidiyo babiri sooka osome ennamba kabata eri 0700 10 nkaaga munya ereta n'abiri nahiya n'abagiwulidde namwe musobola okola nga kabaata kyakola ku lw'ensonga tekibabudula shadi yatugambye ttatu tetugambye ttutu onoonya okunkabalako ekigambo nti ndi neeko mayimba mwedira kulaba muntu alina tatu kinavaamu nti nsula mu kirasirumu nga ndi mufuuwa obwanneeko bubi saagala bintu ebyo nze temunondamize muneerekere keberaawo olabe yampadde nangamba nkuweeko ku ezo nenge namugamba mwini box omutegeere kirabye kabaata nsaba wakitiibwa Allah akuwa omukisa banange nange ampadde ku musimbi ogutokomo kabambi bw'ojje Katonda akuddizeewo wangaala bukazi obusajja bugwa butaka banange nsaba Allah akubalire nsaba wakitiibwa Allah abaddizeewo banange neeyanziza banange mu mbeera y'obwasingo mazzi eno mundabiridde nsinga n'abafumbo nawonakadama baaloga akagaali onaafumbirwa gwe akabaata ndina ogenda ku lw'ensonga ekitiibwa ky'omukyala bufumbo esente ne bwesiwera zityo olina okufuna omwami kabaata emyaka gyengendamu ndina okufuna omuntu gwe neewuunaganya naye kabaata bwe bali kuwa shadi ya ssente sinze muwadde bazimpadde muwe banange besti we bali kuneebalizaako mukwano thanks for the love and support I really do appreciate eyazimpadde bwe mugamba tomwogera kubanga jjo yabadde wano n'atuwa abantu beyiye mwinibokisi ye nga bakaaba ebizibu yakooye aba blocking nze banange gyemizina gyansina sooka oyimbire Roseeti akayimba ka Baasire oba ali ludda wa Roseeti banna banne Roseeti oli ludda wa kamjangu otubuuzeeko galo Baasire kamunoonyeeko wano bayeebase ajja atubuuzeeko bambi ku Baasire ya Roseeti nga teyagiŋŋambye nga yakoowa manyi yakoowa bitikitooka kabaata toyinza butakoowa bisina naye olwo tebali mu paati eri gye nalabye bali mu kugaba za awaadi kuba ndina paati genda bakufoyo washira pulaisi ngoba bali mu kugaba awaadi mu batikitooko oba bwebityo bwebityo kuba ndabyeyo abantu bangi oba bali ku bya minsi Roseeti n'abeereeyo bannange Prince Kimbugwa ngambye bwe tugenda ne
boogere Peter agenda atuwa piki 2. Oh, kati Peter omupiira guli mu ngalo zo akaweto kanyambaliza mu ssabo wa mama Fina wonkyayida ogwa ddalu. Naye era nze nsobola okutwala ne nkuteeka mu kyalo. Eki? N'obeereeyo ku kijja kuba ku kijja tewali muntu. N'obeereeyo awatuukibwa then bwe tuleeta omuntu afudde gwe n'osigala ng'okuumyewo si mu bubi. Ntunula nga alina okunyumya n'abafu. Nedda. Ogambye onoonya musajja agenda kumalako stress gw'ogenda okwewuunaganya naye kati kankuweereze mu kyalo. Kimbugwe bireke. Sinagala naza birungo. Mami Rosette omulaba Shadia. Bane Rosette yango wano tubuuzeeko eddakiika 2 ffe tweyongereyo. Abantu badde bagamba mubogere tumwerabire tetunnamwerabira. Tetunaba kumwerabira bwe mala oyimbira birthday girl nga nvaako nga bogera ayongerayo gundi ye mu maaso. Lwaki oba akabeerewo awo omukisa guba gunajja gunaba tegunyumye teguzze ng'agenda n'ezinaabaawo ali tunaakola kimunna. Ajja gufuna kuba nze gwaliiraanye ne bw'ontunulira obutunulizi bw'oti giba mikisa gyokka. Tolaba nti bwenzize n'asanyuka namu. Jjukira nti asukira kikomando. Njagala nkutwale mu kyalo Shadia. Waliwo abagamba pinide namba mukwano twabipininze dda twagigyeko. Buba twasoboddemu awe twapiningidde ennamba nedda tetubiddamu eri. Abanambuwa bajjamuwa. Abayine ajja gisoma awo twapininze dde ennamba okumala essaawa eziwera. Shadia njagala kuwulira ku ddoboozi lye ery'eggono ng'oyimbira Rosette birthday ye. Rosette ali lunnabalinange. Amala okunywa amazzi. Amazzi nga nywera ddala nga singa omaaza n'akakebe ne kajjamu lubuto. Anti bawala abatanazaala baganya we bali babeera nga abatanye. Ate basinga omaaza. Ate banakyeyombekedde. Wali banakyeyombekedde. Agabana kyeyombekedde gakaawa anti batunda walagi. Babeeredde. Yena yagamba nti buli nakyeyombekedde alina atunda walagi ng'ate yebbeeredde ne bannange. Yakikola. Nange simanyi lwaki bannakyeyombekedde bonna basinga babeera ba bulawuni beeredde. Kabaata baba bayeruka mitwe si baba ba bulawuni baba bamyufu. Babeera ba pinka. Bonna beyerusa. Iye. Be baasookawo. Neka Shadia tokusobola. Kabaata nze asooka okuyimbira birthday girl kati ne boogera ayimbe Peterson. Okuyimba nga kwanga ggono. Nayimba nnyo mu primary. Kabaata Peterson yasoma ennamba ye agenda gisoma. Kabaata oba muwe kyansa kyokka agisome nga bw'omaliriza kubanga omugaga ayinza ovaako bambi. Kaya ndi wanoonya Rosette nno. So kosome ennamba bogere Peterson abantu bakuwe ku sente ze tunoonya wano. Ennamba yange eri 075 94 489 075 94 489 ereeta boogere Peterson. Giddemu 075 94 489 eri mumanya boogere Peterson. I love Bobby Wine agambye Shadia asoma enamba nkuwe ku ssente eba naye nga neeyanziiza. Nsome ebyaddala nsomanyi saagala bintu byakunjokesa. Okusoma n'atakuteerako wano ne mu blockinga zono byanguwa nnyo. Bwe nsoma n'atanteekerako ng'omublockinga kati awo kansome. Damu ogwokubiri okakasa saagala bakublocking omanyi Kabaata bwa blocking atajjayo mu kibuloka saagala nkublokingisize mukwano ng'obadde mu wakusomesa ennamba ng'ate yakugambe n'atakuteerako tumuwerawo block. Tetwagala bantu kwessaawo. Kansooka enindo oyinza okirabika badde asaaga saagala omublocking akyayagala okulaba. Kati Kabaata kirabika tuyimbire birthday girl. Bane Rosette ali ludda wa bane Rosette. Rosette awa yiri lwakumeka lwakumande lwakumukakanja Sunday. Oba ali munasanga Sunday somo banze aze nyoko. Kabaata si oyo wamma si oyo agambye just
oyo ayisaawo bibyo bajja kumulokinga gwe ngoyogera by'otaasobola ekyasande bali mu kutegeka ddagala Rosette kimanye ekyasande mugenda kukola ku balwadde naye janguwa ne sekendi nga 2 tukuyimbiremu ka baasido osigale ng'otegeka eddagala ly'abalwadde enkya ku sande ebulenga wano. Maama Fina wasuze otya twagala kuyimbira ku Rosette baaside tumuleke enkya ku makya g'olwaleero musobole okukwasaganya abalwadde bammwe wano ebulenga. Peterson nno bannange ayina emitwalo 5 teganneeyongerako 5 tezinneeyongerako bannange anaweza sente anaweza sente omwana ono Peterson ono agenda wona akazi k'omusajja ono Shadia ajja akawona mu linnya lya Yesu. Amiina. Waliwo agambe buli omu afune ku ssente kituufu. Kale awugambye ogenda kukooka Shadia? Akika agaye Shadia amugye ekikomo. Akiki nedda ngenda kuvaako katika wallahi kabata kamalirize nveeko kubanga madamu Akiki alowooza nze alinnye mu Shadia atakubya kikono natukuba mukubizi kiboozi wano okuwumuza galowoozo abatakanyimbe Rosette ajja kubisanga oba tumulinde bw'anaaba azze kuba kati alabika okuba yeebassemu naye kyemanya anaatera okuzuukuka. Naye maama teyayogedde simanyi obusungu alina bwaki oba yabadde ategese ejjuku za nkya misana kubanga yaleero nga 2 ate kati ffe tugitandise kiro anti ziweze 2 ne Akiki kyagamba Akiki sokujji wano katono Akiki ngaakukuluma mu comment omanyi Shadia Akiki ayina baaside z'abakadde amazimu bokkamala bw'obanga oyagala ebizibu bikuyiteko bikutuuka maama balazeewa balazeewa Akiki wuuno mulaba boogere wuuno Shadia alazeewa agenze kunaaba Shadia wuuno tulaba ono ani ono Akiki munengere wano nenengera ku Deriki Masimu mutera okumulaba nga ayambayamba Deriki Masimu ntera okulaba nga oyambayamba abantu omusajja ono yeetaaga buyambi Deriki wandi network erabuka etusudde Shadia nesula n'ono Peter gwe Peter waze n'ennaku yo oze mu mboozi na Shadia naakakusaasidde ate banaleeta phantom togenda kufunira ddala agenda kuzza mu kuuza amasimu soma enamba yo lwaki wali mu okukola lwaki teweetegekera dda ku mulamwa gwe wajjiddeko abantu baagala bintu byakuyomba wane wakabaata abantu baagala bintu byakuyomba tetumusiibule ekitegeeza kuyomba biri bowadi woze ku Shadia yayina kyalya weetaase olwo tumusiibule tudde mu vibe za ffe endala kyenkana kumpi abagaga bamu bali ku mirimu Mr. Kabata weekend bajoweri ali sibalaba bantu bakyakola kali wakudda buzze era tunamukomyawo musajja wattu onoomukolera olunaku lwe jjukira abantu bakava mu pasita Kakandi pasita oli omwana ni oli Bujingo Bujingo twanayitana naku 2 era Bujingo tabadde wa wiiki ewedde wamaliriza ku Lwokutaano
Kulokuna. Kulokuna. Twabadde n'omulala wano Joe yabaddani. Joe twafunyeyo omuntu w'ekizibu wano. Mu wiiki awo wadde abantu nga bamirundi ng'ebiri. Kati ate olina n'ow'omutima. N'ow'omutima. Kali omusajja tumusiibule ne zaalinawo. Sooka omusiibule ojja kumuteekateeka omuzza lumu. Twabadde nsimanyi ne Jute Media. Tulina simanyi emukuje. Wabaddewo Kapuuni. Bannange. Jute Media wamma Jute Media. Kapuuni. Wabaddewo n'ayagala emikono gy'emmotoka. Simanyi akataala k'emmotoka. Kavuludde ayagala emitwalo 2 egy'amafuta. Hey! Junis International Peterson tunamukomyawo. Judith abadde naye azze. Judith aludde okujja ayinzayo omukola ki? Omukolako leero. Buyaawo Junis International waliawo akomeo Kaponi komyawo Judith Nasanga obono mulala bamta Junis International huyo waliawo Junis International waliawo anaddo olulala bali mu musonde emitwala 50 mugumu zali nawo Kali Peterson yakombewo ddirwe muna reading amwetegeso muyamba bambe musajja wa abatawana mwezi fe gwakagwako already kati wano bill za rent zayingidde dda nga lumu bagala check yabo insurance y'emmotoka yayingidde dda okitegeera naye ojja muleeta ojja kumukolera olunaku lwe banasoka kuzza gundi oli ani ya Jute Media obono yanabasukira kati yali mu line bamugambye 15 oyo omutegekere ngo mwezi gugweddeko nga gugwako agumiikirize Kali neyanziza Anko Kabata Mugere Peterson abagago bawulidde kye bagambye tukukomyewo obadde simanyi ne bagambye mwezi nga gugwako bayinawo ayitibwa Jute Media bayinawo baani wano bani bakamala okuyamba musajja w'obujingo waliwo nawo nakulaba kulayimpu wagiriko musajja wange Bujingo bambi Bujingo abadde wa wiiki ewedde batu bamusondera balwali lwa Monday lwali lwa Sunday ndowooza twamusondera ku Sunday live ya Saturday nekeesa ku Sunday so twamusondera wiiki ewedde ne bamugulira ettaka twamusondera lwakumeka lwakuna lwali lwa 6 nzijjukira ekiro ekikeesa Sunday neggwera ddala ku Sunday ichera ebaye mweno je tuli mukuvana twamusondedde wiiki ewedde lero lwakumeka lwakubiri ndi lwakumeka lero lwa Sunday kati budde bukedde ku Sunday twamusondera ku lwakuna lwakutaano lwamukaaga kabanda ali Saturday be yafuna omukisa gwa mama Fiina nze nakoma ne musondera block awo eziti oba ku Lwokuna tusondera miliyoni isoba 6 ku Lwokuna lwa wiiki kitegeeza mu wiiki emu tekibale kisoboka kusondera abantu 2 mu wiiki emu yaziza omukisa gompadde muganda wange katowetuga baba tewetuga kubanga ekirowoozo kyo kibadde kyakwetuga tewetuga sooka ogira okozesaaga emitwalo 5 nga kusasuliddeko katusubire langirodi abadde takubanja amanja guno ogugwe tutandise kati kamusasule lumu anti obimanyi munnaye osasula gotone bakamu Akika abuuza yeekubira ki emboozi y'omusajja Akika wagiwulidde kuva mabega Kabata toza Jute wallahi oluna batayagala Jute wano bannange Mayadi agambe siza Jute Mayadi soko jompe ensonga lwaki Jute tetumuzza wano
kyemungamba kyenkola duty mba temumwagala tetujja kumuzza tugenda kudda mu vibe zaffe endala ndi wanongezaako okugatta waya mba temwagala duty mayadi kwata akantu ako kekuweereza ojja otugambe lwaki duty tetusaana kumukomyawo wano tetujja muzza abajja muweera eyo mwini boxi ono tweyongereyo mu mboozi endala waliwo naatayagala mwogereko naye nja kankwesonyiwe ngwetegedde kati so abantu bakuwadde wano emitwalo 5 babadde bakamala okugaba mu wiiki eno yenyini gye tumalako baŋŋambe tukukomyewo olunaku olulala oluddako nga bali mu vibe obusente butono nnyo wano ewaffe naye jjukira wiiki eno bakagaba ateera kugaba duty akomewo kukima ssente ze duty si mulwadde waliwo abatayagala duty naye mbadde ngezaako bayita wano batubuulire lwaki duty tebamwagala naye baganya otubuulira lwaki duty tebamwagala kumukomyawo wano waggulu so boogere Peterson ng'osiibula bantu bagambe kukomyewo anazadde bassebo ne bannyabo njagala okusooka okwebaza Kabaata sibadde ku pologulaamu ye naye bwandabye nampaayo omukisa nga Peterson sooka oyiteko wano tulabe kiki Kabaata ono mukwano gwange era nsaba Mukama akumpeera omukisa njagala okusaba Mukama Katonda ampeera omukisa abagagga ba Kabaata bambi neyanzege Mukama abampeera omukisa era mwongere okunsabirako embeera yange embi ng'omuntu naddala mu byenfuna era ensonga gye tubaddeko wano yakunsonderayo piti abantu bansondedde emitwalo 51 mu siringi 6 banayisi maanyi gange wabula maanyi ga Kabaata n'okubeera n'abantu abaddala njalo bebaza mwena sijja kusobola kumenya mannya naye Kabaata webali kubeera na mutima mulungi ate webali kubeera n'abantu abaddala kubanga nze ebintu byonna byokola wano mbiraba Mukama akumpeera omukisa abantu Mukama abampeera omukisa neyanzege muganda wange Kabaata. Okay. Kale kapulike ojira okwasaganya ensonga Mukama tugaana kubeerawo nja kubuulyawo nga nkuweereza ka request nga kugamba wayijjamu tukumalirize naawe tukusiibule wendi era wano kambeereko nga ndaba live ngamba olunaku lwonna babaŋŋambe abagagga bawulidde bagambe tukukomyeabagagga mbawulidde ate abayogedde era bebagaba ssente wano bayambidde ddala abantu wano bannange bebagaba ssente wano kale bogitokaaba nkulaba oyagala kaaba naye nange siina kyakkola munnange nange bagenda olwaleero gwe eyanywa akakolondolwa nange mbadde manyi kigenda ogenda kufuna olwaleero naye munnange bwekito bwe kibadde so toka sente tozigulamu obutwa kubanga sente osobola ozigulamu obutwa neweetuga naye teweetuga neyanziza Kabaata nsiimidde ddala munnange kulaba oyagala kaaba naye sirina kyakukolera muganda wange nange nandyagadde oyambibwe era ensonga lwaki nkuyise naye munnange ebintu ebibadde tokaaba teweetuga essaawa yabiku emmere ndi wano njogera nemmere kambeere kulavu njira nkulengera wano otutwalirize munnaaye omanyi ndi wano njogera nemmere y'ebiku kale abanyabo ne baseemu ndabyeko wano Villa Hills omusajja ono njagala abantu bano nga nkusiibula njagala bategere bwe tukulese osanga bajja kuŋŋamba nti omusajja oli mukomyewo kansoke nkugaziyeemukko abantu bano njagala oddemu otambuze kamera eno abantu bano balabe lwaki tubannakutaddeko nti era baleme kwerabira nnyo anytime baŋŋambe nti omusajja mukomyewo tumukyusisa obulamu tubadde tunoonyayo booda ya miliyoni 2.3
Koseeko musajja ono abe mu mbeera eyo mwasula nga bw'omulabaawo asobole okukyusa obulamu naye tubadde tumufunidde wano emitwalo 50 awo wasula eryo lyeddiiro kiri kyekisenge kasasiro w'entebe ezo zekkateni oba zaava wa mirembe ebiki ezo ezo si za mirembe buli ago maka ga musajja wammwe boogere Peterson wasula weewo closing yengoye ezo ziriwa engoye ziri mu bbaafu nagambye ngenda kwoza kati tiwali wadde lugoye lwonna kasumaali siina kasumaali ennyumba evaako langi waliwo agambye nti ne Sarah Shot yakusinga ne Sarah Shot yamusinga osuubiddwa Phantom mbu akasasiro w'entebe era kasasiro wa ntebe sookoddeyo nze kugamba nti imuzi tuula kakati gwe omusajja oyo nga bw'omulaba wabanga asula bw'atyo ate wasula bwatyo teyategeseewo nze muyise teyategeseewo nti kontenti nti oba kubasabiriza musutu basobole okubajjamu ssente nedda teyabitegese nsonga lwaki olaba ennyumba efaanana bwetyo abadde ayitawo obuyisi wano nga ntandika live eno alina akavidiyo ke yakoze ali mu koola Pastor Kakande musabireko ebizibu bimususseeko saawa yonna ayinza okwetta alaba obulamu obuganye buli kimu akikoze katemba amuzanye sikiti azizanye redi azikozeeko naye obulamu obuganye nga bw'omulabaawo so tubadde tugezaako kumusondera akapiki wano avuga ebooda kubanga agamba nti n'emirimu gyakola ssente zivaamu tezimala naye bw'avuga booda nga ye asobola okukyusa obulamu abo nga bw'omulabaawo so abamu bagamba nti musajja si muyonjo kubanga awo teyategeseewo nga muyita ku live oba okitegedde si muyonjo kubanga abadde teyeetegese kumuyita ku live munguddeko mugwe era singa neyetegese singa buli kimu nkipanze ssebo era singa yabadde mwetegefu osanga yandibadde akirininga jesse ali wakawo ngaembeera y'ekisajja bwogimanyi y'ekivubuka ate okumanya nti ayinza okuba ayina n'omusulo mu bucupa kubanga abasitaye babeera naye baaba muganda wange osula bubi osula bubi obanga yenyumba y'ekivubuka bwetyo gy'osulamu yeeno baaba osula bubi entebe kasasiro kati entebe ya taata katulabire entebe y'abagenyi eriwa bino soko bikuleko butto tulabe eno ataya ya content katulabe entebe y'abagenyi kiki ekiri mu soko de entebe y'abagenyi buno buli wansi eno ataya ya content bambi bano musajja alina ebizibu abasirikale bamukuba ne bamwasa obusolo takyayima era simanyi na kumanya takyayimirako ddala ne bwogimusiiga ku mumwa afuna amazzi n'aginaabako naye nga tagiridde ebizibu alina bingi nze ekyo kyekisinza okunkwatako okubanga musajja munnange takyayima ne bwogimuteera mu bouncing sugar n'ogimuweereza mu DHL bambi agitereka mu firiji efiriji tayinaawo agitereka wansi w'ekitanda n'agirinza abagenyi n'agibawa naye nga tagiridde takyayima bambi alabye takyafuna ku ssanyu lyansi kale ddayo otuule sole dia wange mwavu talina kuyima mwavu wakiri oyimako akatinitini sugar nesonyiwa nashi nesonyiwa bambi naye nga ogere Peterson yono bambi
Katusoke tulabe wano mumuwadde emitwalo 5 mugumu menga kakasa nti lwenaba mukomezaawo wano mujja kumuyambako okufuna akapiki noyo Kasasira ali mu nnyumba Kasasira oboye just kola bukozi kasetting Kendoza tunaba tufunye obudde wano nga bagagga bange bakkiriza bulungi nagaga ntuntu agali mu nnyumba ago ogajjemu wakiri ofuneyo ku butebe bwa mitwalo 6. Amin. Nakatanda akapya Amin. Amazina ago goyina mu nnyumba. Amina muganda wange. Tegansanyusizza ofunemu entebe empya ofune ekitanda ekirala obukatini obupya oyinza okugirawo okubeeraawo kubanga yennyumba gy'osobola kati naye ng'olinamu ku bintu ebirabika obulungi ne wansi oteekewo kakapeti wakiri buno bukapeti bwa plasitiiki. Amina muganda wange. Lwekuba byonna byonna esooka n'ofuna piki. Ninasooka kufuna kalimu omulimu gwe mukulu. Onasooka kufuna piki yawe ebirala bijja kujja mpolampola ebintu bikadde bisuule mu bwavu ebintu ebikadde bisibira mu bwavu waliwo agambye mbu ebintu ebikadde bisibira omuntu mu bwavu mbu ebintu byolina ebikadde bisobola okukusibira mu bwavu olimu ebipya tubyetaaga naye obusobozi kale neyanziza muganda wange Mukama akompeera omukisa. Kati nkukomyewo ddi musajja munnange bannaye weetaaga obuyambi ebyaddala. Ojja kuba ombuulira nja kubangako wano ku live ŋŋambe nti Peterson jangu. Gwe weetaaga obuyambi obwaddala okusinziira bw'osula. Weetaaga obuyambi obwaddala. Eri abantu be twesibako obwesibi wano nga amazima tebeetaaga buyambi ng'obuyambi tubakakabukake. Gwe weetaaga yambi funa firiji motereka ensolo naye kale bandi kati amaka gaafa tebakugamba nti eriyo eddagala erisobola okuzzaamu n'oyimayimamuko obufulaano bwafa kompulitire wetaba musajja bwe yampisa yakunyiga ensigo yampisa bubi nnyo nnyo gwe kyoba omanya olwo nga baagala njogera ettiimu gye nkola naye ng'ate ta ttiimu ngiinayo bakugamba nga yogera b'okolagana nabo naye nga ninayo yadde n'omu ne balowooza nti olimbuka kano omusajja n'akutta obusolo jjukira abasajja ne bobagamba ekituufu nti bannaye kino bwekiti era bawakkana kati eyakutte obusolo omulabako siddanga mumulabako naye ku saati ye kwaliko olomodingi kimanyi era akulaba alabika ndaba era okubiri ajja bakusangako oba naddamu nansena yamanyi nabe omusajja yakkumya teri kuzaala teri kuzina nasindaba ndabe buganda wange kati ogwe nasigala kulabirira muwala we kapaka lwonava mubulamu bwensi nakulabirira abantu bange maama wange gyali mukyalo eyo senga gyali obulamu butambula kale kitegeeza nti ne bwofuna ssente kati ssente olina kuzirya bulina mwana wo teri mulala bw'ojja kuddamu kyakala naye ninasanyusa beninawo maama namuwala wange kale bw'osisinkana omukazi ng'ali mu kiyiga anaaba nga waliwo akatuli osobola omulingiza ate nyingizeeyo nkola ki obufulaano bwafa kabanda sisobola kuyita ku mukazi ng'anaaba nga waliwo akatuli mbeerawo paka ng'amaliriza n'ayambala kati lwaki oba olingizaayo bansaana nakusabirako bannange kabata lwaki oba olingizaayo era kati nze ngenda kuzimba ennyumba z'abapangisa naye ebigo byabwe nja bikubamu obutuli obe nga olingizaayo kale nze landlord nina okumanya abapangisa bange nti ddala balamu bulungi nina okubafaako nga ne mukatuli bwe ye abasajja bwe bagenda okunaaba mbeera bize ku tv abakazi bwe bagenda okunaaba nga ngenda akatuli kange we kali onzijukiza lodge ya Bukenya Foundation eruweere dda twagendayo yali alina lodge ezimu nga yazaawuzaamu pulayi naye nga pulayi eriko obutuli
abamu bafuna ekirowoozo okulingizaako muli olabe ki ekiriyo. Abasajja tebesinkanye eriiso mu katuli mwe bati nanoli abadde alingiza era balabesinkanako embwayise naye kale katukwatagane katugira ffe tweyongerayo wano kale muganda wange kale nkutadde omugenzi boogere